Abantu b'ebbanda abeegattira mu kibiina kya Banda Community Development Program bakeeredde mu Nchukwe. Abantu abatannategeereka bamenya ofiisi yaabwe ey'ekibiina ne babba ssente obukadde 8. Kumacha ne mugamba leero nkwegayiridde tongoba mu nyumba sawa 10 zenyini ngenda kuletera sente zo amanja myezi 2 sirina buyambi bonna nkwata 10 nendu savinga. Ekisinza okubeewuunyisa ofiisi ezimenyeddwa ziriraanye poliisi y'ebbanda era babadde bateekateeka kuzigabana olwaleero. Sente groups nyingi ba groups mbaddemu ne box of box nga 8 nga mulimu n'endala ezitali mu box. Abakyala bano abamu batunga obusawo bwabwe ne babanga baterekamu sente zaabwe. Nina ka cabinet kenina mwe mbadde ebintu ebyo ebimu nga mu bitereka. So Deborah Ntadda akulira ekibiina kino agamba nti sente bwe baba bakuzigabana nkeera bazigatta wamu ng'ababbi basitudde busituzi ne bazitwala lumu. Abakyala waliwo group olwaleero ebadde egenda okugabana. Bwe baba bagenda okugabana sente zaabwe bazireeta wamu zonna amagoba byonna ne babitegeka nga bagenda okugabana olunaku olw'enkya. Abakyala abo balabika badde mu miliyoni nga 10 mu musobyo ze badde baterese. Abatuuze ne poliisi nga bakulembeddwamu ssentebe wa Banda B11 bakukulumidde poliisi y'ebbanda nga bagamba obwedda ne bwe babakubira amasimu tebagakwata. Gwe mbadde manyi ng'omuntu omupoliisi abadde yandirwadde nga ndwanirira kati n'otandika kuleeta ebyobufu. RCC wenako wanamukubidde okuva jjo n'olwaleero nkedde ne mukubira n'angamba agenda kutuuka wano. Mu ngeri y'okulaga obutali bumativu abamu babadde bakutte ebipande okuli obubaka wamu n'amannya g'abantu be basuubira okubanga be babbye ssente zaabwe. Abadde General Secretary w'ekitongole kino naye kati yavaako kubanga twalonda. Yakirimu ennyo ayagala alabe nga nvaawo wano olw'okuvuganya okwo ne bannabyabufuzi abalala. Bammemba babadde balina okugabana ssente zino basobeddwa kuba beewoze ssente mu bamanerenda nga basuubira okugabana nga kati tebamanyi kye bazzaako. Akola ebibuuzo neewoze bamanerenda ssente nsobole omwana nga kola ebibuuzo nga manyi ngabana leero muddize ssente ze yangamba wesuuka leero agenda kunyongera mu ssente. Ku poliisi y'ebbanda wabaddewo omusirikale omu era ono yazze n'akkakkanya abantu bano bw'abasuubiza nti poliisi egenda kutandika okunoonyereza ku bubbi buno. Dickson Waiswa ne Nicholas Kayimba bakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.